Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero njagala tulabe enkola gy'okolamu kando eyo n'ogigattamu akawoowo akagenda okuwunyisa obulungi ennyumba. Tugenda kufuna kadawunu ng'omanyi nti kadawunu kano kawunya bulungi. So okuddira kando eno n'ogiteekamu akawoowo kano w'ogikuma mu nnyumba, ennyumba yo n'ebeera ng'ejja kuba ng'ewunya bulungi akawoowo. Gyekoma okubeera ng'eyaka n'akawoowo gikakoma okusaasaana mu nnyumba oba mu kifo awo w'obeera ogitadde. Tutandike kati. Funa akasefuliya, beera ng'osalaasala kando, nga bw'ogiraba nga bw'ogiteeka mu kasefuliya bw'otyo. Bw'omala okusalaasala kando nga bw'olaba n'ogiteeka mu kasefuliya bw'oti. Kati akawuzi kano akabadde mu kando tukeetaaga, tugenda kukakozesa, tokasuula, kateeka ebbali. Bw'omala okuteeka kando mu kasefuliya nga bw'olaba giteeke ku kyoto ebeere ng'esaanuuka. Kando bw'emala okusaanuuka bulungi nga bw'oziraba, leeta kadawunu kaffe. Kadawunu kano beera ng'okayiwamu, yiwamu nga bw'otabula. Kadawunu keetabule mu kando yaffe, beera ng'obijjako. Tugenda kufuna mwe tugenda ogiwa ebeere ng'ewola. Nfunya akabokisi ka Colgate nga bw'olaba, tugenda kuyiwamu ebeere ng'ewolera muno. Bw'omala okuteekamu kando mu kabokisi kaffe, kati beera ng'ofuna, leeta akawuzi kaffe kali okalaba. Akawuzi kaffe funa akantu kw'okasiba bw'oti, n'oluvannyuma beera ng'okateeka muno makkati. Kazzeemu akawuzi naye okateeka mu makkati bw'otyo. Omala okuteekamu akawuzi bulungi okateeka mu makkati, n'oluvannyuma tugenda gireka ebeere ng'ewola, eddemu ekwate bulungi nga kando bw'ebeera. Kando yaffe tugiggyemu, yamaze dda okukwata, yafuuse dda kando. Tugikalizza mu kapapula ka Colgate nga bw'ogiraba. Egyo mugiraba, yo yafuuse dda kando. Kati kano tubeere nga tukakendeezaako. Omugirabye kati eno ewunya bulungi akawoowo. Nomala ogikoleeza mu nnyumba, ennyumba yonna ebeera egenda kuwunya akawoowo nga bw'ogiraba, egumye bulungi. Yeeyo kando yaffe yiiyo ekoleddwa, ogiteeka mu nnyumba nga bw'ogiraba n'ebeera ng'eyaka. Buli gyekoma okwaka n'okusitula akawoowo, ennyumba ye ebeera ejja kuwunya bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.